N'olunaku olwaleero tugguse ne mwana muwala wangamba ni Ayonisita yaddikwata omubi omuzibu era nga mu mangi gaatusakidde olwaleero mwe muli amawulire ag'ennaku abadde agampitiramu wano naye nakitegeddeko naye abantu nga bafudde bangi bagenda ennaku zino okufa mukama era ng'omwana w'omugagga wava muno ayitibwa Jokayima wava muno ye yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga yafudde naye kesezze binaabiro ebyo biba ekintu kyo naye njagala bagambye nti nno amaye kati bathtub eseerera kati ate abantu babeera balagajjavu bagenda nti olumu light eba ntono abamu babeera balagajjavu kigamba ali omwo abamu agenda no n'ebyokunywa eyo alembwa akirinze kumbi yeerabidde nti akantu kaseerera ajja kwetaaga oluma akunukkiriza essimu ebize bali alabanga ayimuka bw'ati ogenda okukakana ng'ayitagudde kale kwegamba mu mbeera efaanaganako bweti abantu bafiiridde nnyo mu binaabiro kati Kayima ono kiki ddala yafiiriddewa yabadde awo Thailand era nga yafiiridde mu kinaabiro era nga yafiiridde ku myaka 57 egy'obukulu. 57 teyabadde na bulwadde bwonna nti oba atataako oba kiki olwo nno mutabani wa Gordon wava muno omumanyi Gordon wava muno musajja mukulu kati bali myaka emeka naye nga be baali bannannyini WBS TV ne kati tekyaliwo abantu abamu tebagimanyi gwogimanyi WBS WBS yali ya TV y'amaanyi abo bonna boolaba ba MC Cuts ng'akyali mwana muto naye era kakyali kalenzi kato MC Cuts tiwalaba luli famire yemu mawulire ku social media alina n'abali ku university MC Cuts kale si mukulu kubeera ali mu myaka 40 naye nga yakeera ndowooza okukola ki yakeera okugira okunoonya kutigomya abaana b'abende naye nga munnange Gordon wava muno era ye nannyini Spear Motors ogimanyi be batuusa benzi wano wali bw'ogenda ku Jinja Road Nakawa ojja balaba ojja giraba Spear Motors awo kati temutambula obeeraka mwana wa maama mwana wa taata kale Kayima ono era y'omu ku abo abadde baddukanya Spear Motors abadde ayambako kitaawe era famire yava muno kitegeeza nti efunye ekizibu eky'amaanyi oba okusomoozebwa okw'amaanyi kitalo nnyo era kimanyi naye yabadde oba amulabirira oba abadde of course kubanga kati wava muno musajja mukulu yakaddewa kati bana abaana baweereza 57 naye era nga benkutegeezeza nti okufa kufuusa okufa si wano wokka waliwo ne Kanyama ow'ensi yonna munnansi wa Belarus eyafudde Belarus omanyi eri eri okuliraana Russia ne Ukraine naye ng'abadde asinzira nnyo mu ggwanga erya Czech Republic yafudde yabadde asinga emifuubi Akanyama okuzimbya ennyama n'okuzitula obuzito nga yafudde ki yafudde mutima yasitudde nnyo obuzito naye abasituzi b'obuzito abo wakati abadde alina emyaka 36 naye abasituzi b'obuzito batera nnyo oba lwaki okubeera nti bafuna obuzibu obwo kyeko omutima agupika nnyo jjukira abadde asitula obuzito bagamba nti abadde asitula obuzito akamu obuzito obumu kilo 318 ewalala ng'asitula 2 simanya mu mmeka oba mu 6 mu mmeka bwe zityo kilo ziba nnyingi nnyo ezo ate n'okulya abadde alya nnyo okugamba ng'asukkawo ku basawo kyebalagira babadde baga nti omuntu omulamu alina kulya calories eziri wakati wa 1,800 ne something naye abadde alya calories nga ziri mu 1,605 abadde alya emirundi 7 olunaku kilo 12 alya ennyama kilo mmeka ze bagambye oba bagambye kilo mmeka kilo 2 kilo mmeka abadde alya kilo ez'ennyama abadde alya kilo emmere gyonna gy'abadde alya abadde kilo 12 naye ennyama abadde alya kilo 3 oba olunaku oba 4 ng'alya wankibaita okulya naye nga kibadde kigendererwa kyo kuba kuva dda nga yeegomba mbu okubeera ng'asitula obuzito
yegomba nnyo Schwarzenegger, Sylvester Stallone omanyi Johnny Rambo bali naye bakyali naye abadde yabegomba nnyo nga kakyali kavubuka katono naye era still yali munene kuba baga ku myaka 15 yali azitowa kilo 65 nze nabanga ezibe nyingi ku myaka 15 abadde akagwa fuuti 6 nga ku myaka egyo nga azitowa kilo ezo 65 ziba nyingi kale watu yafudde mukyala we yagezezaako bambi okugezaako okubeera ng'omuntu omutima kwe stopinze n'omunyiganyigako bwoti ku kifuba compressingako chest compression asobole okubeera nga adda engulu naye omutima ne gugaana helicopter nejja nebatwala twe batutte mu ddwaliro abasawo ne bamugamba nga yakamala endozo bw'ennaku 3 mu ddwaliro ne bamugamba nti obwongo bwafwa obwongo busobola okufa obwongo ne bamugamba nti obwongo bufu tasobola kudda ngulu naye neyebaza abantu bamulaze omukwano bambi namwandu abamubeereddewo naye ng'omusajja abadde w'amaanyi kubanga ku Instagram abadde ayinako abagoberezi 300 tegedde butegeezi wano badde yekubako ttatu yenna nga bagamba omukono gwe ogumu gwenkana n'ennyashi y'omukazi endudwa kati mulimu buna mu mukono gwe kale twegamba bw'atyo bwe yafudde abantu babadde basinga kumulabira nnyo ku mutimbagano kwega kwabadde asinga okukolera ebintu bye era nga bafollowers alina bangi nnyo Kanyama bamuyita Ilya Golan yabadde bamanya gendowooza ino okufa kukyagendera ddala maaso kubanga Njeru municipality mu district y'Ebuyikwe waliwo amagumba g'omuntu ge basanze mu tanka septic tank septic tank simanyi oba abadde bakyagikozesa anti era egenda mu kazambi kati kirabika ndowooza abantu bagasuulamu booli bamutta bwebityo kiranga kigambibwa eyasanze amagumba ago ayitibwa Lydia Nandutu yabadde nnyini maka yabadde n'omukozi we nga balongoosa ne basanga amagumba g'omuntu muki septic tank naye nga kigambibwa nti Lydia yabadde abeera mu Poland abadde yagenda Poland kola naye nga mu kugenda enju yagirekera mukwano gwe Esther Mulengeri kakati mu kugirekera Esther ng'agibeeramu ne bbaawe bbaawe amanyikiddwako nga Ronald Kirya kakati Esther mu kugenda Poland akola aba akyali eyo mu mwaka nga gumu nga bbaawe wa mukwano gwe Esther amukola kyamuweereza message ku WhatsApp nti munnange Esther yandekawo yatusulawo nze n'omwana nga balinawo omwana ndowooza gwe yali amuzaddemu nga myaka 2 yandekawo n'omwana n'akola kinaafumbirwa omusajja omulala kati ye Lydia oba teyakifaako kuba yali amanyi nti bulijjo bayombagana nti oba omukazi yasazewo n'agamba omusajja ebyomukwano biba ebyobufumbo nze nagamba ndowooza nalowooza kirayi ku mukazi yakoze eki yamaze neyeesonyiwa omusajja kakati Lydia yakomyewo mukomawo of course amaka ge babadde balina okugakola ki okugavaamu kati Lydia yali muganda w'oli omugenzi mukwano gwe kwegamba omusajja yawasiza oli yawasa omusajja yafumbirwa mu makago ndowooza oba balina we baali babeera kati oba ne bateesa namugamba nti tugende eri ne kalwe nti tuba tukasevinze oba kitegeere naye baba balongoosa nti of course okomyewo kati oba olina okukola kulongoosa ku makaago baba balongoosa mu ttanka bagenda okulaba nga balabayo ekigoye mu kusikayo ekigoye balengera akawanga k'omuntu n'amagumba kwe kukola ki kwe kuleekaana obayisa abantu kwe kuyita poliisi poliisi kwe kukola ki kwe kutwala amagumba era ne Kirya ne bamukwata ne bamugamba nti bw'abanga ye Esther eyali mukyalawo oba mukyalawo tujja kukola ki ogenda kusibwa gwaki gwa butemu naye kuba Esther ate bw'ataba Esther ogenda tuwa bukunnyonnyola ogenda tuwa details kuki kuwa Esther gye yafumbirwa kubanga
kigambibwa nti Esther abadde alina mutabani we nga akuze kirabika gwe yazaala before nga tannasisinkana Ronald ono. Yali badde ng'omwana omujja nannyina. Nti omwana yakandanga kubuuza Ronald ono naye maama gye yafumbirwa lwaki tompa kuki ku details oba ng'ayagala noonya ku maama we naye ng'oli tabiraba tabiwulira alimba nga yamanya ekyama kye. Kati bagambye bw'ataba Esther amagumba bwe gataba Esther alina okunnyonnyola Esther wajje yafumbirwa n'amagumba g'omuntu oyo kuba ye yabadde abeera mu nnyumba eyo kuva 2021. Alina okunnyonnyola muntu kyoyo bw'aba nga si yooli Esther nyinza okugaa nti bumukeeredde ate n'oli abadde abeera e Bulaaya poliisi tekuviira akawajagala okubuulira golaba ng'ebyangu tebakubye enduulu bayita poliisi wano era bakuzuzumbya wati basanze bayinza n'okugamba oba we wagendera oba suspect takati awo toyogera kati okajja kunnyonnyola bannange ayijjukira we bawulira nti wavudde Poland you have some kamani olinawo kaddoola obamanyi newankubadde ng'okufa weekuli era nga waliwo abafa buli lunaku naye era waliwo era abazaalibwa buli lunaku kugamba ensi abaginyuka ate abagiyingira bagyeesogga nekitegeeza enkomerero tennaba kutuuka bitolaba kubanga nze ŋŋamba mebaga nti olunaku luyinza okuba emyaka emeka oba nga 10 nga lwe lunaku ku maaso ga Katonda ye ng'alaba ng'olunaku olumu mumubalawo myaka ng'emeka nga 10. Kakati bodegaadi wa Robert Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Eddie Mutwe bambi mukyala we yamuwadde akaana yamuzaalidde akaana ak'obulenzi era nga yalabiddwako nga positinze okufaananyi yalinako n'abaana be abalala era nga yakatuumye Leewo bebi Leewo naye akaana wakalabyekoko akaana oyo bufaananyi bo tonnabulabi kamufaanana kuba Eddie Mutwe nsuubira okubanga obwaba azadde omwana aba amufaana era tuba tumulaba nti Eddie Mutwe Junior tuba tumulaba abantu bakubanga amufaanana yapositinze ng'agamba nti kafuutu soja kafuutu soja kafuutu bigere kafuutu kekagenda okusagulanga ekkubo abangaga nti musikaawe eno libadde amesebo ate talina musika anti agambye kafuutu soja kitegeeza kagenda okusikira struggle anti kafuutu soja akalala nga kyetegeeza na buno obulala bwalina bufuutu soja olwaki ogamba nti no ate obulala singa tabulaganga naye anyway katumusanyukireko kubanga abatuzaalidde omwana baga nti emiti emito gye gikola ki gye gigumiza ekibira ate Mukama Katonda yagamba muzaale mukole ki muzaale mwali nze naye ng'olaba wano bwenaasumulukuka nina busatu naye ke naasumulukuka lwaki toyinza gwanga bwe linda kaakati Eddie Mutwe yoyaawo kaakati ninayo ne Eddie Kenzo nga bonna ye bali ba Eddie naye yazadde Eddie Kenzo yazadde ki gundi ali lubuto tanazaala bw'anazaala nagonja ataani nyamutuulu alina olulala bannange olubuto olulala yazaala alina omwana owana Eddie Kenzo yasitudde omwana naga nti bazaadde omwana ennyamutoolo bw'aba ali lubuto kale munaye Eddie Kenzo yabaddeko mu Arua ku Hotel Santa Maria gye wagudde ensasaga abantu beekalakasizza gundi kiki ate kikinga beekalakasa Federation yabadde kumpi bali mu yuziza kikinga baganye bya Federation baganye abantu basasudde sente zaabwe okolaki okunyumirwa ki ekivulu munnange nga Eddie Kenzo n'abayimbi abalala abakolaki ababadde balina osanyusa abaddigize nga bakolaki bagamba nti siva wano nga temunsasudde sente zange zonna ogwo bagulina abayimbi sirinnya ku siteegi nga sifunye kasente kange konna wabula ekyensinga okumanya kubategesi b'ebivvulo katonda okulaba awo ng'abantu bayingidde dda basasudde dda naye era ng'omutegesi yakyaganya okumalayo balansi waki kubanga nsuubira okuba nti abayimbi bagenda okujja omanyi kati nga Eddie Kenzo wagenda okujjira
sisuubira kuba nti wakyaliwo abantu wabeerawo wakyaliwo abantu abakyayingira ekivvulu nti bangi bali awo kitegeeza olwedde sente bazikuŋŋaanyiza dda jako bw'ojja sente balansi olwoluba okujja wali genda mu mmotoka mukwasa ebalansi kuba ye bw'amala okuyimba tagenda kukunoonya oba okitegeera naye kati bayinege gye beefuulamu nga ayagala abayimbi bagende ku stage bayimbe mbu Katonda bamunoonye mbw abawe ebalansi kati ne weebuuza oba ekivvulu kiba kikusaze genda oyogere nabo bagambe bannange kasita baba abantu ababadde balinze performance bo beekoleddewo kye beekoleddewo stage zonna bazoonoonye biki kati lwaki oba olinda ekintu ng'ekyo kituuke omusajja agambye esookonsasule muwe ate abayimbi nabo bantu kubanga okuyimba omuntu nga muyimbi ebiseera ebimu bw'osanga omuntu muyimbi obanga musawo asobola okujjanja nga tomuwadde sente okimanyi bw'abanga musawo naturally kati oli bw'abanga muyimbi era asobola okuyimba nga tonamumalayo balance singa ddala mbutufu alaba nga ekivvulu ekikoze eki alabika Eddie Kenzo kireka aliwo eyamubiddeko nti kirabika awo tebasasula bagambye nti ba local artists bo babadde nabo balemezaamu nti nange sigenda nga sikoze nga bamumanyi jani kitugumu promoter Steven bamusabukidde ne baganda okugenda ku stage abadde agala bayisaawo mayi bayimbi baki bakolanga omaite Abitex bamukabangako emyaka giri egyedda mwete abayimbi bayimbiranga emitwalo 5 bebekulu babanga emitwalo 5 Chameleone wano yasooka okusaba akakadde ka ssente neyapanze ebbeeyi bayizabe Chameleone oyo naye baategeka ebivulu ba Abitex nga ogenda kuyimbira emitwalo 5 ate n'omunoonya n'atagikuwa oba kiraba naye kati Kenzo abayimbi abamu bwe kiba ekivulu kiyiganye asobola okukiraba abamu bayimba n'asalawo nti munaakigatta oba kitegeera kubanga olwo promota ate bamutegesi wa bivulu ebiwerako oba kitegeera bayinza okubaako engeri gye bakibalamu Ragadi wano bamutegekako olumwenzijukira omuvubuka omu yamutegeka kati omuvubuka ekivulu ekikola ki kati Ragadi n'agenda otuukawo nga mubutuufu ye kale mu kubalaabalamu kwe yadde abantu balabika ng'abangi naye ng'ekivulu kikoze eki kati Ragadi kye yakola n'agamba omuvubuka ayita balance omuvubuka nga ate balance amulina n'amugamba naye kakati olulala tuddangamu okukola ki okuntegeka nga tuli shuwa owulidde paka nze bino byo binswaza abantu bamanyi nzize ate tewali ssente n'agenda ku stage n'ayimba n'alinnya ligondi ye cross country ye n'agenda mu biseera nga kyavuga cross country n'agenda kale kwegamba singa oba onnyonnyodde okuliko abayimbi abamu nalabye Gravity walabye akatami ka Gravity nga ku TikTok ng'ataddeawo ssente ng'agamba tebabalimba nti talina mirimu ng'omuyimbi aliko yaba ayimba mu bivulu byonna kino ngenda kuyimba Simanya Kapchora kino ngenda kuyimba Ntungamo ng'alaga ssente ng'amalaga bbando ku bbando mbu zino ngenda kuyimba gindi zino neŋŋamba ti kati era bannange obutamanya kati gavumenti bweneereeta omusolo gavumenti bweneereeta omusolo ku bayimbi nebateekako omusolo ogw'amaanyi nga lolo bakaaba bennyini be bakola ki era wano aze bwe yabayo n'agamba nti omuyimbi asinga MP okufuna ssente jjukira abasajja babeera bawulira bali bo baagala buli wamu baga ono tulaba kyavudde azimba ennyumba emunyonyo avuga emmotoka za bbeeyi nga ogenda okola nga bakuteekako omusolo bw'onoogenda oba kitegeera bajja nkokuba lisiiti okusinziira ku nfuna gy'ofunamu nga bagamba katwagala okupima amaanyi go buli mwaka kale kwegamba ekintu ekyo kibi nnyo bapromota obutasasula abayimbi n'abayimbi okuba nti basobola kutegeera mbeera nti ekintu kisaki kuba kati omuntu owa bulijjo waabazze aba amanyi tabimanyi byagala muyimbi ayimbe kati nono agala omanyi bapromota kye bakola kati ye kasita abantu bakulabako ngadde eri ebbali nti ate onoogaana okuyimba kumbe bambi omusajja nga Chameleone atuulayo naga malazireeta ngenda givuga ngende abamu abeera na mu hotel around there nagana atuuse dasooka ojje balance aliwa kati bwe bategeeze nti abantu bamale mulabako gwayimbe agende bugenzi ku stage anti bakwetera microphone genda ku stage kumbe tebanakuwa balance ogenda okumaliza okuyimba ng'ate omulabako kibi nnyo kale munaye ndowooza tuve wano gegugoleeseeyo ng'oleeseeyo butono obaali tumanyi kali akayimba akagamba mbu afazaali katono nga kansonga twali totumanyira tuba amawulire